Ebya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency ate bigenze maaso n'okubeera ebibi era n'okubeera nga bitadde ababamwagala ku bunkenke. Oyinza okubuuza nti ate bunkenke ki oba bunkenke butya? Mukwano gwange, muganda wange, twongera bajjukiza ne bategeeza nti omukulu Muhoozi Kanyerugaba agenze maaso n'okugamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency agende atwalibwe eruzira mbuye akooye okutambulira ku pressure n'okumuvumanga. Ani avuma Muhoozi? Muhoozi ani amutuma okuwandiika ebyo byagenda maaso n'okuwandiika? Gwe nange nze naawe naye nga embeera yeyo baganda bange. Muhoozi ategeeza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akwatibwe bunnambiro mbuye akooye okukola abatya ne bannaye Muhoozi weetaddewo baaba oyagadde obuyinja ate n'okumawandikumi. Ninga baganda bange, mikwano gyange, embeera bwetyo bweri. Muhoozi ali ready okutwala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu mbuga z'amateeka era ng'ono amulangira gwa kumwesanga mu maaso ku social media ez'enjawulo. Naye teyeeraba bw'ayisaamu banne maaso, teyeerabye bw'ayisaamu bakulu maaso, era teyeerabye nti ye buzibu bwa buli kimu, atawadde bakulembeze ekitiibwa kyokka ate ye ayagala tukimuwe. Tulabye n'abantu nga bano abalowooza nti Uganda yaabwe naye one time bajja kinnyonnyoka. Muhoozi Muhoozi leka kumutweya mutweya Bobi Wine mujje mutemeko yange alitemako yange muleke Bobi Wine ayambako ba Uganda. Bobi Wine akoze si oyagala kutemako mutwe ate Muhoozi igwe oli majje. You are soldiers. Bobi Wine, he is the civilian. How can you compare you and Bobi Wine? Bobi Wine taina amani, taina mundu, taina matanka, taina AK-47, Franco, bichi taina wade. Bobi Wine just a civilian, anonya ko kalulu. Taina, susabala kulwana negwe. Igwe oli munene. Ate, General Muhoozi, your father is not the first president in Uganda. Your father is not the first president in Uganda. From 1962, is it only your father? We had the children for those of president. Where's Akena for Bote? Have you heard Akena? Scaring civilian? Have you heard the son of Taban Amin? Scaring civilian? Have you heard Okelo, Titulu, Okelo, scaring people? Those are the people, the first people who sit where you are right now. Have you heard they are scared people? Civilian? General, you a general? Nechitiwa? Obo wana leo muntu. Neda. Tisobola kugamba ko mu mawulire isi yona alaba ko osobola kutema ku mutwe. General Muhoozi mu Uganda blueprint yona tisoboka. Everything in Uganda is possible. You can kill him, you can do what you want, but God know him. He is the final say. The man who is there, he knows everything. Bobi Wine talwana kunegwe. Taina Sobia Kotekumu Uganda. He want to be just a president, like the way your father also a president. Uyagala kutema ku mutwe otwala mutwe ya Bobi Wine yawa. Abana Uganda bataga mutwe. We need a mutwe. We want the head for that one. Obasi sobola kabere president muleke abere mulamu. Bana Uganda tuyongere ko kusaba. Mukama wulde sala wafe. A God who created heaven and earth. Tata yambako Bobi Wine. I surrender Bobi Wine into your hand, my Father. I surrender him into your hand, my Lord. There's no one who is going to helping him apart from you, my Father. Only you, Lord. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Lama kuku Bobi Wine tata. Lama ko mwana unagenda wa. Bayagala kutema ko mutwe.
kola ko bizayo papa. Kola ko bizayo yamba ko Bobi Wine tata. So not to be a Bobi Wine. Bayagala kutema ku mutwe baske yaringa Bobi Wine tata. Tutwale Bobi Wine wa agenda wa mwana unagenda wa tata yamba ko Bobi Wine. Chagulanyi. I hear you say, Giya Muhoozi, I'm not scared of you. Mu Uganda, Bobi Wine, don't joke with your life. Bobi Wange, don't joke with your life in Uganda. Mu Uganda, yakutema mutu, just yangu. Killing people is very easy, like writing one. People, they are getting lost. People, they are dying. Then you said you don't fear. He's a man. He is a man like you. But, Bobi, tema lugambo. Bobi, sometimes God is the one who make Moses to talk like that. Do you know God is good? God is good. Asobola kusirike igogena shui. Giya Muhoozi leka kumutwe ya general mugore mutwe ya Bobi Wine muje moteme ko yange ade tema ko yang muleke Bobi Wine yamba ko ba Uganda ai Bobi Wine ko sisi uyagala ko tema ko mutwe ate general Muhoozi igwe oli maje you are soldiers. Bobi Wine, he is the civilian. How can you compare you and Bobi Wine? Bobi Wine taina amani, taina mundu, taina matanka, taina AK-47, Franco, bichi taina wade. Bobi Wine just a civilian, anonya ko kalulu. Taina, sisobola kulwana negwe. Igwe oli munene. Ate, Giya Muhoozi, your father is not the first president in Uganda. Your father is not the first president in Uganda. From 1962, is it only your father? Where are the children for those of president? Where is Akena for Bote? Have you heard Akena? Scaring civilian? Have you heard the son of Taban Amin? Scaring civilian? Have you heard Okelo, Titulu, Twa, Okelo, scaring people? Those are the people, the first people who sit where you are right now. Have you heard they are scared people? Civilian? General, you a general, Nechitiwa. Obondo wana leo muntu. Neda. Tisobola kugamba ko mawulira isi yona laba ko osobola kutema ku mutwe. Giya Muhoozi mu Uganda blueprint yona tisoboka. Everything in Uganda is possible. You can kill him, you can do what you want, but God know him. He is the final say. The man who is there, he knows everything. Bobi Wine talwana kunegwe. Taina Sobia Kotekumu Uganda. He want to be just a president, like the way your father also a president. Uyagara kutema kumutwe twala mutwe ya Bobi Wine yawa. Abana Uganda bataga mutwe. We need a mutwe. We want the head for that one. Obasi sobola kabere president mulaike abere mulamu. Bana Uganda tuyongere ko kusaba. Mukama wulde sala wafe. A God who created heaven and earth. Tata yamba ko Bobi Wine. I surrender Bobi Wine into your hand, my Father. I surrender him into your hand, my Lord. There's no one who is going to help him apart from you, my Father. Only you, Lord. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Lama ko Bobi Wine tata. Lama ko mwana unagenda wa. Bayagala kutema ko mutwe. Kola bizayo papa. Kola bizayo yamba ko Bobi Wine tata. So not to be a Bobi Wine. Bayagala kutema ko mutwe baske yaringa Bobi Wine tata. Tutwale Bobi Wine wa agenda wa mwana unagenda wa tata yamba ko Bobi Wine. Chagulanyi.
I hear you say, Giya Muhoozi, I'm not scared of you. Mu Uganda, Bobi Wine, don't joke with your life. Bobi Wange, don't joke with your life in Uganda. Mu Uganda, yakutema mutu, just yangu. Killing people is very easy, like writing one. People, they are getting lost. People, they are dying. Then you said you don't fear. He's a man. He is a man like you. But, Bobi, tema lugambo. Bobi, sometimes God is the one who make Muhoozi to talk like that. Do you know God is good? God is good. Asobola kusirike igogena shui. Olwaleero nziza okwogera ku nsonga bbiri. Ensonga esooka eya Giya Muhoozi gye yagambye nti agenda kusalako Kyagulanyi obulago. Ensonga ey'okubiri gye ngenda okwogerako ey'abano bafayiromenti bange be nali nabo mu kkomera abaavuddeyo oluvannyuma lw'okwogera ebimu ku bye baatukozesa ne mission ze baali batuwadde. Kantandikire ku bafayiromenti bange abo. Abantu abo be mwalabye amwabadde Sseggujja Rashid, oyo ye yali E1 ku fayiro, Katabi Swaibu, Mafabi Davis, Kijambu Lonadi, Kijambu Simoni. Abantu abo bonna nga bwe mwabalabye mu katambi balamba lugahala oluvannyuma lw'okuvaayo n'enjogera buli kimu kyonna nga bwe mwakiwulidde. Yakozesezza miliyoni kumpi 3 n'apakira abantu abaali bagendeyo mu byalo kuba kuliko ab'embaale nga 4. Najja n'abagamba muddemu mwogere ebigambo bwe biti ne bwe biti nga musaabulula oli bye yayogedde. Era njagala okusaba mukwano gwange Kyagulanyi, mwegayirira musaba abantu abo endagaano gye twakola nga tufuluma mu kkomera yakuvaayo kukukkakkanya, kukuvoola n'okukwogera amakikinike. Era saagala weewuunye ng'abantu abo batandise okuvaayo ne boogera ebintu bye nnabadde njogera. Nze gavumenti tempanga ku piki, siri ku ddaala lya piki. Era full figure bw'aba agamba bampa piki bajje baginzijjeko, piki yaabwe sijagala. Njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna 2026 okuvaayo okuyiira Kyagulanyi obululu. Sina bululu bwokka, kubanga teriiyo muntu agenda kulangirira Kyagulanyi wano mu Uganda. Simon Byabakama tagenda kusobola kulangirira Kyagulanyi. Ekyo mbategeeza Abannayuganda. Eggwanga mmwe mulina okuvaayo ne mulangirira Kyagulanyi. Bwe kiba kyetaaga kkuma bipiira mu kkumo bikumibwe, bwe kiba kyetaaga kwokya mafuta gookyebwe, Kyagulanyi alangirire mu 2026. Temulowooza nti Museveni agenda kuvaawo n'akalulu. Ekyo nja kukiruŋŋamya mbategeeza Abannayuganda. Mulina kuteekawo mbeera eggwanga Museveni lyakulembedde emyaka 4 tagenda kusobola kuvaawo na kalulu. Kaakati bano abayaaye be ba paradies baveeyo bawoze simanyisaanya ebyo byayogera bibye, kiki ekyabajjeyo ewammwe gye mwabadde mubeera? Lwaki mwazze kati? Kyogamba ebbanga lyonna mubadde temubaawo.
mbuuza kiki ekyabajjayo essaawa ya leero mutuuke mugambe nti ate kati muzze mwogere simanyi bali baabayamba. Lwaki temusirikana mubeerayo eri gye mwabadde mubeera? So ekyo kyongera okukakasa Abannayuganda ebigambo bye nnayogedde. Era byalaati mubeere beegendereza ku bantu abo. Nange nga muntu alidde oba oli awo kubanga kati era siina ngeri gye nnaabakakasa. Kubanga newemba nze kennyini nga nze Kyagulanyi era mbaamu okutya. Naye nze navuddeyo nenjogera ekituufu ekyaliwo. Ekijja nga nti oba kiki naye nga kyekyo ekyaliwo. Emisango tetwagizza kyeraga lwatu. Teriyo gavumenti wano gye nnali mu gavumenti ya Museveni yatandika ddi okusasula abantu abakola emisango. Kyatandika ddi? Ssente ezaatuweebwa yali nguzi etugulirira okukola ebyo byonna bye twakola. Era ndi mu nteekateeka ezizzaayo ezo ssente za kibi teziriibwa. Era naffe nga bwe twakwata ssente ezo twetabika kubamu ku Bannayuganda abakwata ssente naffe twalya ku ssente z'omusolo. Ekintu ekikyamu ssente ezaalikoze enguudo gavumenti ya Museveni ezikozesa nezigulamu abawagizi ba Nuupu. Neetonda ku lw'eggwanga, neetonda ku ssente z'Omunnayuganda eziri mu kubonabona, eziri mu kutokomoka mu bintu ebitaliimu. Ssente ezirina okugula amalagala gavumenti ezikozesa n'ezisasula abantu okulaba nga booba oli awo balwanyisa Kyagulanyi. Ekyo nkivuddeko. Ensonga ey'okubiri, Giya Muhoozi Kayine Rugaba bwe guba mwenge gw'onywanga onywa mwenge mungi ne gukuterebula, njagala okutegeeza ebigambo bino. Kyagulanyi omanyi gy'asula. Kwata ekkubo ogende omusaleko obulago nga bwe wayogedde. Eggwanga lino ggwe ne kitaawo n'akabondo kammwe temulowooza nti mwagafuula maka gammwe, nti mulina kukola bye mwagala, nti atabawagira alina kusibwa, nti atabawagira alina kusalwako obulago. Njagala nkugamba olunaku ne lumala lukya ku nsi kuno ate olaba takyasobola kukwatibwa Kyagulanyi. Wakayifa ate ng'afudde. Kale we oba oyimanya nti amaanyi gakuwalaawala bwe guba mwenge nga gw'onywa. Naye simanyi gavumenti nevayo netusingisa emisango gy'okulya mu nsi olukwe. Simanyi na bitongole bikuuma ddembe kiki kye bitaviirako ne bakwata ono omuyaayi. Giya Muhoozi Kayine Rugaba, njagala okukugamba ebigambo bino. Bw'aba Kyagulanyi temukyasobola olaba kumukwata obukwasi kyabalema, mumukwata mumuzza mu maka ge. Kale mukwata omutwale mu kkomera olabe ensi kyeyinza okufuuka ggwe. Tetuyinza kubalaga ekkubo eri abajja ewammwe e Rwanda gwe ne kitaawo. Bw'aba kitaawo atuuse ku myaka 8 nga takyamanyi na gye bamuzaale ewaabwe eri e Rwanda, tumugamba atambule ekkubo atuviire. Kiki Museveni kye twamuliira olwaleero kyatubanja okuba nti eggwanga alikule atufuze emyaka 4 nga atubbye atubonaabonyezza mu makomera. Olwaleero kikyatulanga okuba nti tatambula n'atuviira. Bwe buba kkubo lyababula eri abajjayo ewammwe e Rwanda, kaakati olw'emmanya emmanyo njagala kugambe nti njagala buce ku makya mukwate Kyagulanyi we mujja okutegeera ensi eno nti twabakoowa. Ekyokumusalako obulago kinene, mumukwate mumuzze mu kkomera wojja okutegeera ensi eno nti twabakoowa. Komera bukomera asuleyo nga Besigye, mumukwate abe nga Besigye amalayo ebbanga eryo. Njagala okutegeeza Abannayuganda, saagala kati ebino byonna byeraga lwatu akalulu ke tugendamu. Njagala mbategeeze nti ku mulundi guno tetugenda kudda mu bintu bya kisirusi. Kyagulanyi ffe tulina okumulangirira. Bwe kiba kyetaaga kukuleeza mafuta kibuga kikumako muliro, kale tukikoleeze ffenna batukwate, kale tulabe. Njagala okwate kale omusaleko obulago tomanyi waatambulira. Njagala olumbe tolina maje sigwa okulira amaje. Muhoozi Kayine Rugaba, bwe guba mwenge nga gw'onywa guno wanywedde mungi. Nkugambye kyatwalira gavumenti ennaku 2 okutegeera nti erina kuta Kyagulanyi ensi nedda mu mbeera nedda mu butebenkevu bwebaddemu.
kakatteebereza ng'omuggyeko obulago looza kiki ekiyinza okubeerawo. Giya Muhoozi njagala mbagambe lino eggwanga temulina gye mwalisuubula. Mukwate ekkubo muddeyo gye mwava e Rwanda. Simanyi lwaki mutwesibako. Eggwanga mmwe mulyeyagaliramu mwekka. Tuli mu kubonaabalira mu nsi yaffe. Tulinga abaagenda ku kyeya Abu Dhabi. Teri kinnuma tuli mu kubonaabona ebizimbe ebisinga byammwe n'ekirungi twebazaala nti mubizimbye wano. Tujja kuteekawo embeera mujja kudduka mu ggwanga ze njagala mbabuulire. Era twebaza Kyagulanyi. Akaliro kongezeemu. Ebisajja tebikyafuluma bweru wa ggwanga gamba nti byonna obitaddeko ekkoligo yonna ebisajja tebakyasobola kugenda eyo yonna mu bazungu. Wabateekako ekkoligo. Kaakati twagala oyongezeemu akaliro. Tuwulire nti kakati kyekiseera Muhoozi akwatibwe. Kyekiseera Museveni akwatibwe. Kooti ICC njikubira omulanga. Ekiseera kituuse this time okulaba nga bamuyisaako ekibaluwa kibakuntumye. Okumukwata ne bamuteeka mu kkomera ye n'abaana be. Lino eggwanga si maka ga Museveni. Tuvunaanyizibwa kwenkanyi okubeera nga tweyagalira mu nsi yaffe. Kale genda omukwate. Wumbwa. Mukwate omuteeke mu kkomera n'ekyokumusalako obulago kinene.